Ekibinja kino kyakulembeddwamu mukyala akulira okulondoola ensimbi z'amawanga g'ebweru Anna Lucia Colonel ssaako n'abakungu okuva mu bbanka ya Uganda awamu n'abavudde mu kitongole kya NADS. Basookedde ewa bwanamukulu wa Yakatale Parish eyabalaze omulimu gw'akoze okubeera nti yasaanye okubeera ekyokulabirako mu kulima amajaani okusobola okugoba obwavu mu bagoberezi b'eddiini gy'akulembera mu disitulikiti y'e Kanungu. Era yategeezezza abagenyi ng'obuzibu bw'amajaani bwe balina ke katale nga kano balina kamu mu mawanga g'Abawalabu kyokka bwe wabeerawo entalo mu nsi zino akatale kaabwe kabeera katono. Era yabategeezezza nti n'ebigimusa nabyo biri ku bbeeyi ya kaweereege nga nabyo byandireetera omulimu guno okuvumbeera. Ye bwanamukulu yalaze okunyolwa okulaba ng'amakubo agava e Rukunjiri okujja e Kanungu mabi, ekintu ekiyinza okuleetera amakolero okukendeeza ku majaani ge bagula kubanga basaasaanya omusimbi mungi mu kutambuza amajaani okugatuusa e Rukunjiri gye basanga ebimotoka bya lukululana ebitasobola kutuuka Kanungu ne Kayonza awali amakolero. Ye ali mu kubunyisa enjiri y'amajaani mu bitundu bya Kigezi Mwami Farah yategeezezza nti obuzibu obulala bwe balina ge masannyalaze g'ejjinja agavaako buli kadde ekibaleetera okusaasaanya omusimbi omungi mu kugula dizero wa jenereeta.